ensonga eyakwasizza Eddie Mutwe etegeerekese, ebamuvunaana nabo tubategedde, n'omusango gye guggweera tumaze okubeera nga tutegeerayo. Ate munnange Sam Kuteesa bye yakoze byonna eby'okuzimba ekkanisa abantu babitunuulidde mu ngeri endala ennyo. Wabula munnange nga sinaba kubeera nga nkulamusaako, njagala omanye nti nno Hillside View Apartments gye bali nnyo wali Ntebe Road, bakubireko ennamba zaabwe ziri awo. Apartments zirimu buli kimu, eddiiro eddungi, ekiyungu ekirungi, ebisenge ebisukka mu kimu, wifi weeri yabwereera, amasannyalaze tegavaako, transport wonna woova okutuukawo, kasobuukinga nabo, security eri gguluggulu, bakeyateekazi balungi nnyo. Bwe kasita otuuka e Kajjansi, Namulanda, Kitende, kuba ku ssimu awo ku Kasozi ejjanyo ku kyaki Hillside View Apartments. Ate aba Maintenance Palace bano balina solar systems eza buli kika, ebyamasannyalaze babirina, ebyamazzi babirina. Bakubireko ku nnamba zaabwe era balina n'abasobola okuyambako okubinstallinga. Temu Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu kutunda n'okugula ettaka, okuzimba n'okugobako nsonga z'ebyapa. Bakubireko omusawo ye waali, ekyo munnange nsiiba nkyogera wano nti gwe tofaafagana bulwadde. Dokita bw'ali ate asobola okubeera nga munnange akwasaganya mu ngeri yonna gwe gy'oggiramu ango yonna nti ono omusawo yasoma ekikula ky'abantu n'endwadde, era nga asobola okwogerezeganya naawe n'omutegeeza obulwadde bwo nti pressure ekuluma okusinziira nga bw'oyisibwamu, ate eruma gundi oyinza okwesanga si bwagijjanjaba kuba yagamba pressure si bulwadde, n'endwadde endala nnyingi nnyo. Okay, kakati munnange nga bwe tugenda mu maaso, njagala nkubuulire wano we mikwesese kijjobe kyennyini ovakkedo yatandise dde okubeera ng'agwa, era mbadde ndi obwezi kulabya ovakkedo nga bigwa, tutandika okubeera nga tulonda ovakkedo bannange, tugenda okulya ovakkedo. Atudde oba wabo tugambi ovakkedo bw'ali mugimuli ku ovakkedo lwakuba simanyi kiki lwaki temwagala kulya ovakkedo. Munnange amawulire amabi, waliwo amawulire amabi wano ge mbadde ndaba wano, bagamba nti waliwo omuvubuka eyesse, omuvubuka yesse, omuvubuka wa myaka 24 abuuse n'ava waggulu ku kizimbe n'agwa, obulamu bwe n'abukomekereza bw'atyo, ebadde embaale wali. Naye nno nga kimwe kati ennaku zino abantu betta nnyo n'okutta bannaabwe, betta nnyo n'okutta bannaabwe, ng'oggyeko obubenje naye betta nnyo n'okutta bannaabwe. Kakati munnange mu mbeera twegamba gy'oyinza okugaa nti omutima gwe gubadde broken, abadde heart broken, era nga incident eno ekutte nnyo ku bantu mu kibuga Mbale wano mu Uganda. Bwe batyo beesanze bali mu mbeera ey'okukungubaga. Omuvubuka omuto bw'atyo baggyeewo obulamu bwe oluvannyuma lw'okubeera nti muganda wange afunye mu butakkaanya n'ow'omukwano, era n'akitegeera nti bamukyaye oba babadde basaaga tetumanyi, oba kati oyinza okwisanga nga omwagalwa ataakaaba, kale mbadde mmusaagisa mubusaagisa. Kati munnange muvubuka wa myaka 24 bamuyita Daniel Okero. Daniel Okero yafudde mu ngeri y'okwejja mu bulamu bw'ensi, yafudde munnange oluvannyuma lw'okubeera nti yalemereddwa okubeera nga akisesinga girlfriend. Kwegamba yagenze girlfriend gy'asula, girlfriend n'agaana okumuggulira, yakanye kuyita. Kati nno Okero omuwala erinnya lye badde bamuyitaani, muwala muganda Namukasa teyeddira Mamba. Kati munnange bwe batyo babadde mu mukwano Mbale district, era police commander Superintendent Sarah Nakyobe saidi zeeyo Mbale yatubuulidde ku mbeera eno, ku njega eno eguddewo. Okero mbu yagenze Namukasa gy'abadde apangisa ku apartment. Namukasa nalina emyaka 31, kyokka Okero abadde n'emyaka 24, muvubuka muto. Kati ono Namukasa ye
experience abadde agirina kubanga omukazi w'emyaka 31 experience aba agirina bulungi nnyo kubanga teebiriza n'okuva eno n'ogenda embaali kiba kitegeeza nti you are a traveler. Kakati namukazi w'emyaka 31 muganda wange yabadde girlfriend wa Daniel Okello era Brenda Namukasa okusinziira ku babadde bamanyi ensonga eno bagamba nti omuvubuka ono Daniel Okello mbu basoose ne bafunamu obutakkaanya ne Namukasa kati bw'agenze munnange okugendayo Namukasa n'agaana okuggulawo Namukasa waasula kati Martin n'abeera nga awulidde bubi nnyo Okello yawulidde bubi nnyo kati n'awalampa n'agenda waggulu ku 3rd floor n'alinnya amadala n'agenda ku 3rd floor Namukasa wabadde asula ku 3rd floor mukuyita nzigulira munnange tubyogereko Namukasa agaana ade n'okunyega Okello n'abuuka n'ava ku balukoni ne yeekuba wansi era munnange okukakana ng'afunye ebiwundu eby'amaanyi ebisago eby'amaanyi bagezeza kumuddusa mu ddwaliro awo ne balangirira nti munnange afudde era okukakana nga omulambo gwe bagutudde wali mu Mbale Regional Referral Hospital mu mochari okukola postmortem examination agudde atya yagudde ekyabugazi yakoze atya kuba kati postmortem awo simanyi kiyinza kubanga kuba tukiregedde yeekubye wansi kakati Okello baga nti abadde musajja mulungi muvubuka mutonga mulungi ali dynamic ali energetic kati nga tebasuubirawo kuba nti oba abadde alina stress yonna naye munnange stress ezze ku makyawo agenza okugenda wa Namukasa nga aggulawo Brenda Namukasa n'agaana wabaddemu n'omuntu omu atali amanyi naye nti agenze naye ekimu ku bintu binyinza okugamba abasajja ogenda otya omukazi gy'apangisa bannange bobayinza n'okukutemerayo kutomanyi apangisa apartment oba bali bameka bafande nga bakambwe gega masasi gowulira nti ayinza okuba katagudde kwekuba wansi kibu naye ate munnange oyinza osangayo ow'ejjambiya ow'ekiso nga naawe munnange bw'oli mulaavu ennyo tukana okubeera nga oyagala okwejja mu bulamu bw'ensi ate omulala ye asobola okutta olw'omuntu gw'ayagala kale munnange gabadde maziga gennyini era nnaku yennyini nnyini tetuyinza kugamba nti oba abadde alinawo baba tugambye nti abadde talina buzibu bwonna tebamulaba na ngeri ya stress okay tuveeyo munnange tuveeyo tugende ewa Eddie Mutwe ensonga kye yamukwatisizza Eddie Mutwe ensonga yamukwatisizza nga benkutegeezezza nti already mu kunoonyereza tumaze okubeera nga tugitegeera ensonga eyakwatisizza Eddie Mutwe exact reason lwaki bodyguard wa Bobi Wine Eddie Mutwe bw'atyo yawambiddwa era munnange twamaze okubeera nga tukitegeera nti essaawa yonna bagenda kuba bamuleeta mu kkooti tuli Masaka nno tuli Masaka ni Masaka naye yalaba Jambiya bano bavunanya Masaka koze omusango baguddizeeyo kati nno bino era biri butereevu n'ebyo ebyayogeddwa Mpuuga ng'agamba nti Eddie Mutwe alina emmundu alina ebyambalo by'amagye nti byonna era byekunsa era Mpuuga erinnya liryogeddwako wano Edward Sebuufu bwe tumanyi obulungi nnyo nga Eddie Mutwe era nga munnange ono tumumanyi ali famous nnyo era nga ye lead bodyguard eri president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kati bw'ati munnange alabika agenda kubanga asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali e Masaka mu kibuga Masaka Magistrates Court era ku misango bamuvumula na misango ki assault theft malicious damage theft assault gyonna munnange emisango gye bamuvunaana egyo bamuvunaana okukuba okubba okwonoona ebintu malicious damage of property kati Mutwe ali wamu ne Akireewo Kivumbi bali ku misango gyegimu egyo kati mubadde mugimanyi gyo gibaddewo ng'era togyogerako Grace Wakabi okukosa n'abalala bangi nnyo era nga bano bonna bali ku security eya Bobi Wine team kwe bali kati munnange emisango gino kigambibwa okuba nti nno gyaliwo mu kuziika
Paul Sekasamba ono muganda wa Mpuuga akulira Democratic Alliance DA ye president w'ekibiina ekyo oba kisinde oba kibabaga nti bakiwandiisa kubanga jezi batugamba nti Electoral Commission saawa yonna ejja kuba ebanga erangirira ndowooza nga bamaze okubeera nga bakiwa certificate okubeera nga kioperatinga essaawa yonna era bano bonna baagala simanya baani bonna bagenda kugira ndowooza wansi wa Democratic Alliance ndowooza ne bwanika bonna bayinza okujjira eyo tulinze bulinzi kulaba bulabi kale munnange omubaka wa Nyendo Mukungwe nti eyafa mu kuziika Paul Sekasamba jukira nti engeri kiri nti Mpuuga yali mu NUP era nga akyali ku kadi ya NUP kitegeeza nti Paul Sekasamba abamanyikiddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala kati awo munenge bagenza okubeera nga baziikirako Honorable Mpuuga kakati munnange okusinziira mbu ku byaliyo ku charge sheet kigambibwa okuba nti waliwo ba witnesses abawa testimonies era nga bagamba nti bano bakola ebikola eby'effujjo mu kuziika nti waliwo munnamawulire ayitibwa Zainab Namusaazi kigambibwa okuba nti ono yakubwa kamera ye neeyonoonebwa yakubwa era emisango gya assault givaawo ne malicious damage of property ne theft kubanga bagamba nti byabula n'okubula kakati n'essimu y'embwi nayo still Tecno Canon 12 smartphone ye nga enebalirirwamu $73,000 nayo nti yabbibwa omusango gwa theft awo weguva ogw'obubbi kale munnange waliwo obunkenke bw'amaanyi nnyo kigambibwa okuba nti omukyalo ono Zainab mbu yagenda mu security oba wali aba security eya Bweni mbu yali akwata ebifaananyi okusinziira ku charge sheet nti omusango gwawandiikiddwa nga batunnyonnyola emisango egyo nga bwe gikusomedde awo nti n'abakwata ebifaananyi mbu nga tabasabye lukusa kisisuubira kuba nti kituufu nti basobola okumukuba kubanga Bweni yagamba temuggyako kamera zammwe ate teri ndowooza asinga kwagala kamera nga bavubuka sisuubira kuba nti nno naye kati kale bo okusinziira ku mbeera bwetu bweri naye nga bagamba nti bino byonna byateekemwamu amaanyi mbu Mathias Mpuuga era nti nga n'okukwatibwa kw'abano bonna nga bwe mba mukumenyedde awo nti tebiri wala nnyo n'okutegeera kwa Mpuuga oba okumanya kwa Mpuuga n'amaanyi okuteekamu okusobola okubeera nga bikolebwa kakati munnange abantu bo bagamba nti Mpuuga ali jealous era alina okwewummuzaako teri kitaggwa kale munnange eyo y'ensonga lwaki Edward Ssebuufu Edi Mutwe ali mu kkomera nemunkubadde nga NUP yo egamba nti mu buli ngeri yonna tebagenda kubeera nga babayimiriza naddala ku nsonga ya protest vote era bagenda kugenderera ddala mu maaso kubanga ebyo bibaddemu ebbanga lyonna Edi Mutwe soga mu busoso kkooti okukwatibwa n'abalala bangi era olwo bamaze okubeera nga bayungula ttiimu y'abannamateeka okusobola okubeera nga baŋŋanga ensonga ezo okulaba ate munnange bwe bakibuukamu eyo nga tuvuddeyo munnange omanyi osobola okukola ekintu n'olowooza nti okoze ensi yonna ekutende naye era abantu bagamba nti omuntu kwegamba ayagala okweraga cheap popularity oba omuntu eyeefaako yekka okwerongoosa mu maaso ga Mukama naye tafa ku bantu balala so nga ate Mukama Katonda yatugamba nti nno love one another mwagalane kakati gwe bw'ogamba nti ozimbye ekyaki abantu bagamba nti omukulu Sam Kuteesa teyandizimbye ekyaki yandibadde azimba ddwaliro kubanga ekisooka ensonga emuleetedde okuzimba kyaki agamba nti Mukama Katonda akyamukwatiridde oluvannyuma olw'okulwala kansa w'omumiro kale yandibadde akwatagana bulungi nnyo ne Cancer Institute wano kubanga nti waliwo abantu bangi nnyo abalwadde ba kansa wano waliwo n'endwadde endala nti yalibadde waakiri azimba eddwaliro mu kitundu ekyo kati ate n'ayambako oba kale nti ne waba azimbye ekyaki bamusuubira okumala eddwaliro aliteekewo kubanga Uganda kye kizibu kyayo ti bannayuganda tebabuliddwayo basabira wabula webajjanjabirwa tewaliiwo
tewaliwo nti okuzimba kyaki ng'ayagala okwerongoosa eri Mukama mbu n'okugamba nti azimbidde Mukama ennyumba mbu ekyo kikyamu okubanga Mukama tosobola muzimbira nnyumba yakusulamu. Bannaddiini balina engeri gye bakisiteetingamu tosobola kuzimbira Mukama nnyumba kubanga Mukama Katonda ali wonna kati okumuzimbira ennyumba muganda wange ennyumba eba y'abantu kubeera nti nno bwe basinzira okubeera nga basinza Mukama wabula Mukama yaali wonna wonna. Kati munnange Sam Kuteesa wano nga tumumanyi bulungi nnyo era prominent figure mu National Resistance Movement avuddeyo n'atulaga kyakoze naye abantu ne bamwambalira bamugambye nti kyakyo gizimba Sembabule yes kale okoze naye munnange okutukulabanga okweraga kubanga jjukira nti General Museveni yabaddeyo ne baggulawo kyaki kati mbu Kuteesa okubeera nti agenda mu Germany okumujjanjaba wano e Uganda nga nerubo waakyali awo nti yandibadde ssente nnyingi ezo aziteekawo kuba jjukira Kuteesa alina ssente nnyingi era mu kiseera ekimu bamwogerako ko ng'omuntu eyali aguze ekisaawe ky'entebe mujjukira kale ssente azirina n'obwana bwazo era nga ono muganzi Nyeri General Museveni jjukira nti Mukamuhoozi yali maama we yali muka Kuteesa yadde yafa. Mukamuhoozi maama we yali kyokka ate still ne Kuteesa nga naye ate aliko oluganda ku Janet Museveni kwegamba ensonga zaabwe zakwewasaamu ekyo kyo sikitegeera bulungi nnyo awo kubanga munnange usanga tebagala ssente zaabwe kusaasaana kugenda eri mu bagundi. Kakati kale abantu be batyo bamugambye nti wandibadde okitegeera naye kati ebintu by'okweraga naye kwalibadde kweraga simanyi naye nga kale abantu bamugambye bwe batyo naye ku nsonga y'emu era eya Sam Kuteesa jjukira nti alina ekirwadde kya kansa ekibubala embiriizi era nga yagambye General Museveni nti asiiba agenda Germany bakyamujjanjaba ne mu bulago buzimbye bukansa w'emimiro asipindize ssente empitirivu nnyo yagenda n'amalayiko n'emyezi 6 nga tavaayo jjukira ne tuka n'ogamba nti tansulewo taakeese kale ndowooza n'ayagala azimbire Mukama ennyumba munnange. Kakati mu kiseera kye kimu nga baggulawo ennyumba Ssekikubo yaleese ensasagge era abantu bawagidde Ssekikubo kubanga bagamba nti okuyisa muntu amaaso si kirungi nnyo newankubadde nga waliwo ate abavumiridde Ssekikubo okubeera nti kye yakoze oba oli awo si kirungi. Waliwo afande Rashande yabadde blastinga Ssekikubo oluvannyuma olw'okubeera nti yataddewo ensasagge n'agenda agezeeko kubanga ayogera ku kifuba okwogerako eri General Museveni naye abantu bagamba nti bw'obanga gwe MP w'ekitundu ne bakuyisaamu amaaso jjukira nti MP alina okuintroducinga president kati ngaawo kuba ye mubaka w'ekitundu nti kakati bwe kibeera nti babadde baagala kubeera nga ate bamusidelininga kiba kitegeeza nti kyabadde kikyamu yabadde alina okuvaayo yes alwanirire ekyo kugamba kitambule nga bwe kyalibadde kiba okusinga okuyisibwamu amaaso ate era nga n'abalala bagamba bwe kiba nti wabadde oyagala kwerongoosa eri Mukama ate ku mukolo gwe nnyini ng'ate otaddewo obusosoze kiba kitegeeza nti mu butuufu Mukama Katonda akyalina ebibuuzo bingi nnyo gy'oli naye nga abantu bagamba nti better option yandibadde kuzimba ddwaliro kale oba waakiri essomero okusinga okuzimba essinzizo kubanga ebizibu bya Uganda si masinzizo era nga muwala we Burkina Faso juzi Traore yagaana obakabaka bwa Saudi Arabia okuzimba emizikiti baali basaba nti bajje bazimba emizikiti mu Burkina Faso n'abagamba nedda abantu bange baagala mirimu tebaagala mizikiti kale muleete ebintu ebiri developmental ebiyinza okuyingiza akasente mu nsawo z'abantu ekintu ensi yonna kye yasanyukira nti yes kubanga kati gugenda spendinga sente nyingi mu kuzimba emizikiti kyokka ate abantu nga beerya nkota za miwa ekintu munnange naawe kyolaba nga tekikola ki tekijja nti kati omusajja ng'ono alina ssente empitirivu
kuteesa nti bamusuubira okuba nti nno ayamba. Atajjukira nti abadde mu corruption scandals nnyingi nnyo, nti mu bubbi ne bubuli bw'enguzi erinnya lye linokeddwayo, kubanga ajjukira nti ono aludde mu kintu era akasente akalina akaddala, era bwe bakutuma omuntu alina ssente bw'otatwala kuteesa omu ku abo abagaggafugge wano e Uganda, kiba kitegeeza nti oba tolina ky'omanyi oba toli knowledgeable ku babinojjo abali wano mu Uganda. Naye nga ekikola eky'okuzimba church mbu yeerongoosa eri Mukama mbu bakirabye nga ekyokubeera selfish. Waakiri yalizimbye eddwaliro okuva lekiri nti era ekyamuleetedde okuzimba church oba okwagala okwemenya eri Katonda kitegeeza kuba nti nno yabadde amaze okitegeera nti obulwadde muganda wange ne bw'obanga obadde w'ebbanga lyonna oba ne bw'oba oli mugagga otya bukukolako. Kati yalisinzidde mu bulwadde obwo n'ayamba, kubanga waliwo omuzungu omu gwe boogerako yasurvivinga accident wano ku River Nile, naye bwe yaddayo ewaabwe bwe yakomawo wano yajja n'azimba wano eddwaliro n'aleeta obuwumbi 2 bulambirira era mu kutumbula ebyobulamu wano e Uganda. Kati baamugamba nti munnange yandibadde alabira ku muntu ng'oyo eyavaayo okubeera nti nno at least alaga okusiima kwe eri Katonda oluvannyuma lw'okusurvivinga accident ey'eryato. Nti naye yalibadde akola ng'oyo okusinga munnange okubeera nga yeerowoozaako yekka, okubeera nti nno bwe yeerongoosa eri Mukama nti abantu bakirabanga ekikolwa eky'okweyagaliza yekka yekka. Jjukira nti omusajja ono Kuteesa gwe twogerako nti munyi wa sigala mulungi nnyo ate ng'era munyi wa kenge mulungi nnyo. Munyi wa sigala mulungi nnyo ate era nga munyi wa kenge mulungi nnyo. Kati ebintu ng'ebyo munnange bwe bityo birabika bye byamuviiriddeko oba bye byamuviirako kubeera nti ekirwadde ekya kansa kimukwata ebimiro, era n'okutuuka okubeera nti nno kakati essaawa eno abeera alina okubeera nga alongoosebwa undergoing surgeries ez'amaanyi ennyo. Omusajja gwe twogerako omuzungu eyawona akabenje k'eryato ku River Nile oluvannyuma yakomawo n'azimba waadi eri worth 2 billion. Omusajja ono bamwogerako era nti yakola kinene nnyo, ne Kuteesa yandibadde era akola ng'omwami ono ayitibwa Samuel Reed, yali mulambuzi amaze okusurvivinga akabenje k'eryato. Yajja wano e Uganda n'azimba waadi ebalirirwamu obuwumbi 2. Kale Kuteesa akakasente bannange kagula benyeebwa gyali. Kyokka tejjukira nti mu biseera ebya lockdown bwe batemwerabira waliwo omuntu omu eyawa ku ggwanga eri okumulirwano wano obuwumbi 2 mbw'okuyambako okulwanyisa covid sides eyo, ne wano e Uganda waazijja teyatawaanirako ddala mu bannayuganda banne wabula yawaabwaabwe eri ku ggwanga ery'okumulirwano. Kale okweyagaliza bwe kutyo oba obutafa ku bantu banneyibabo kintu kirala nnyo era kibi nnyo, era abantu bakivumirira bagamba nti kale oba oliawo okuzimba kyaki kirungi naye ate waliwo ekyalibadde kisingako essomero oba eddwaliro. Kale oba si kyekyo ssente azirina zisigaddeyo tukimanyi nabiri abizimbewo.